Bannaddiini, bannabyabufuzi, abasuubuzi n'abantu ssekinnoomu bakuŋŋaanye mu kusabira eggwanga wakati mu kukuza emyaka 57 egy'amefuga. Bano bafunye ne ku budde okunyeenyaamu nga bayimba ennyimba ezisuuta omutonzi. Pulezidenti Museveni asinzidde mu kusaba kuno n'alabula abakulembeze abeegulumiza bannantagambwako n'abo abasuula obwesiggwa abantu bwe baba bateekamu nti kye bakola si kya Bwakatonda. So you the leaders, you have got a very big challenge. Do not be tempted to abuse the trust given to you. By God, you may think it is people who have elected you, but actually it is God. Museveni yeewuunyizza abakulembeze ekibaliisa enguzi era n'alayira nti ye tagiryangako. Don't agree to take a bribe or to ask for a bribe. Don't do it. I have never taken a bribe from anybody. Or accepted any bribe or requested. Okulya enguzi n'abantu okwemanya ne kibasigaana okusobosa okugenda mu maaso oluusi ku malevels ge bandibaddeko. So eyo message eri serious kubanga omuntu alabyeko bagamba eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba. Ffe ng'abakulembezi tulina okulaba nti twetwala ng'abakulembezi tetugenda tubeere humble, tubeere abaagazi b'emirembe n'eddembe. Maybe ekintu okulya enguzi sikitegedde bulungi naye bw'aba ali kituufu okuwa omuntu ssente n'amala alonda nga bwe baawanga bamemba za palamenti abalala ssente n'amala balonda eginemiti ekyo kiyita kulya nguzi. Ye Sipiika wa Parliament Rebecca Kadaga asabidde abakulembeze abeeyalira ensimbi ze bafuna mu nguzi Katonda abakwateko basobole okuziwaayo okuzimba amalwaliro n'amasomero. I just want to pray that in this country, those people who sleep on mattresses of cash, most of it ill-gotten, most of which they cannot even use, those who believe in primitive accumulation may release that wealth for the schools, for the hospitals, for the infrastructure, for the innovation. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi.